Okay, mbalamusiza n'embeebaza okuba nga mutwegaseeko. Mwebali nnyo mwebalire ddala abali ku Lugombezi Show. Mbadde sinnavaayo kwogera ku nsonga eno wadde mbadde njiraba. Waliwo discussion egenda maaso. Abantu beebuuza okuzimba n'okuinvestinga omuntu yandisoose ki? Tooka efuuse tooka, ereesa abasajja ereesa abakazi, buli omu okuva mu Uganda ne bweru w'eggwanga, buli omu agamba ono ye mutuufu ono ye mukyamu. Gwe byogera tobimanyi, gwe tolina kyotugamba. Omanyi tulina challenge ku social media. Buli omu kyamanyi alowooza ensi yonna kyerina okuba nga kyemanyi. Omuntu bw'abanga amanyi nti okuva e Kampala ogenda e Masaka oyita mu Lwera, era nga we yanywerera nti okuva e Kampala ogenda e Masaka oyita mu Lwera, takirowoozanga nako nti waliwo agenda e Masaka naye nga tayise mu Lwera, n'ayita e Gomba bw'ati, n'agwa e Viramaliya, asemba buli bwali Bukomansimbi, n'ayita wa e Masaka. Kaakati ebiseera ebisinga ekijja okutwanguyiza obulamu kwe kuwaŋŋana oba kwe kuwa endowooza ya buli muntu ekitiibwa. Olunaku lw'onaatandika buli muntu okuwa endowooza ye ekitiibwa, obulamu bujja kukwanguyira. Olunaku lw'onaatandika okukkiriza obutakkiriziganya, obulamu bujja kukwanguyira. Musobola okukkiriza obutakkiriziganya, buli omu n'asigala ng'endowooza ya munnaagi wadde ki ekitiibwa. Awo ewaba ensobi mu buli kintu. Okulowooza nti gwe ky'olowooza era ky'omanyi, ensi yonna kyeyina okulowooza, kyeyina okumanya. Atalowooza ekyo, atamanyi ekyo, talowooza era talina kyamanyi. Ekyo nno bakiyita okuvuga abantu ng'obateeka mu buddu bw'endowooza. Ntegerekeka. Lwaki mbalaga kino kyonna? Ye ttooka eriwo eya omuntu amale kuzimba oba asooke ku investinga mu bizinesi. Oli n'agamba nti omuntu yandimaze kuzimba, nze waakiri nkolera siringi 1000 oba nvuga booda y'eggaali naye nga nsula wange. Nze nkimanyi nti nsinga alina ekiduuka naye ng'apangisa apaatimenti. Eyo ndowooza ye era ngagga. Wangi yagamba nti nze waakiri nvuga kalundaganya naye nga neebaka waani wange. Oli n'agamba nti gwe tolabangako muntu afiira njala mu nnyumba ye. Kituufu tubakoze eki? Naye lwaki endowooza yo negamba nti gwe tolabanga muntu bizinesi gy'ataddemu obukadde n'obukadde bw'ensimbi esaanawo n'eziddamu okupangisa ne zimubula? Ekyo lwaki yo tokyagala, kyo toyagala akitunuulire? Nti waakiri nze enjala ennumira mu ki? Mu muzigo gwange oba mu kayumba kange ke nakola ki? Ke nazimba. Nti enjala ejja kuttira mu nti kale nzise, naye naawe bizinesi ejja kukwata omuliro nga mubadde ojja ezipangisa nga tokyasobola kujja kupangisa eno nnyumba gye badde ogamba. Bonna baki? Bonna batuufu. Era eyo topiki tegenda kubaako muwanguzi. Eyo topiki yeefaanaanyirizaako emboozi eya enkoko n'eggi kyekyasooka. Nti enkoko yeyasooka, nti enkoko yeyasooka, nti enkoko eva mu gi, nti eva mu gi. Kitegeeza eggi lye lyakola ki? Lye lyasooka. Eggi liva mu ki? Nkoko yeeribiika. Olaba ebintu ebyo nekino buli omu gy'alengerera. Ebintu ebisinga ekitusumbuwa ndaba ya bintu. Era nkibagamba nnyo nti buli lw'okyusa ekitundu mw'oli n'abantu b'owangaaliramu, ebigambo bye bikola ki? Bikyuka. Buli lw'okyusa financial status
nendabayo ebintu ekola ki ekyuka. Njagala omuntu agamba nti omuntu teyandisoose kuzimba, yandisoose kukola bizinesi ng'alina ennyumba. Atalina nnyumba oyinza okuba oli mu kwewolereza. Okitegeera? Njagala omuntu ng'ali mu maka ge ngaga nti nze wadde ennyumba ngikola ki njirina, naye omuntu yandisoose kukola bizinesi. Olw'ensonga nti oyinza okuba ng'oga nti omuntu teyandipapye kuzimba, naye nga gw'ogamba nti omuntu teyandizimbye ku myaka 25 myaka 3 ng'alina ennyumba y'ekirooto kyo yagikola ki agirina, ate nga ne bizinesi agikola ki. Nga gw'agamba nti omuntu yandisoose ku investinga mu bizinesi tonnazimba, naye ng'ono eyazimba edda omusinga emyaka yazimba dda, ate nga ne bizinesi gy'alina ekusinga esinga gy'olina gwe atannazimba. Agamba nti ye yakola nsobi okusooka okukola ki okuzimba. Bijja twanguyira ffenna ekkubo lya buwanguzi lwe lugendo lwe tukola ki lwe tuliko, naye tetugenda kutambulira mu kkubo limu. Ekyo bwe tunaakimanya obulamu bugenda twanguyira. We wayita omulala si wagenda okuyita. Enfuna gye wafunamu ssente omulala si gyagenda ozikola ki okuzifuna. Ffenna tusobola okutuuka gye tulaga, naye tetujja kuyita mu kkubo lyerimu. Tujja kwesangayo bwesanze nti naye wazze nti nze natuuse eggulo, nze mbaddewo omwezi ngumazeewo nti naye kakyate oli kalibbala nti oyo abaddewo wano omwaka mulamba. Wawe njogerako ku kaalo buwanguzi. Ffenna tetujja kutuukirawo mu kaseera ke kamu, tetujja kuyita mu makubo ge gamu okutuukawo, naye ffenna tujja kwesanga ku kaalo buwanguzi. N'olwekyo temwevuma, temweruma, temwesooza n'eyo discussion ey'omuntu okuzimba n'okuinvestinga sente ne ziba nga zijja yandisoose eki. Kubanga tulabye bangi abazimbi ne bajulirira okutunda amayumba gaabwe nga takyalina kaakola ki kaalya. Naye era tulabye bangi ababeera buli kaseera nga baga nti nkyayongera mu bizinesi. Covid bizinesi n'egikola ki okuva lwe bagenda mu kyalo tebaddanga. Eyali ku booda gaali ku mudaala gw'e Busega, ku mudaala gw'e Nateete ng'alina akayumba ke, Covid bwe yajja yatula mu kayumba ke ne yeewunanya n'abaana be. Owulira ebintu ebyo. Tewali kkubo ly'ogenda kukwata nga lyo munnange ettereevu tebenkevu. Gwe bw'oba wasalawo kulindako kuzimba osooka ogaziya bizinesi, tomatiza abantu bonna kusooka gaziya bizinesi zaabwe. Gwe bw'oba wasalawo kusooka kuzimba nga tonnagaziya bizinesi, togamba nti abasoose okugaziya bizinesi bakyamu. Naye ng'era tuddamu tukyogera nti waliwo emyaka ng'amazima omwana wa siniya ey'omukago, omwana wa yunivasite, ng'olina omwana wa yunivasite, olina wa siniya ey'omukago, olina wa siniya ey'okuna, tebanyumira ku mizigo. Ekyo mujja kwegumya, naye ge mazima. Ekituufu omuntu yayanye okuinvestinga mu bizinesi paka ddi. Kubanga waliwo ab'emyaka 4, abaana 5 nga batugamba nti tebannazimba kubanga bakyagaziya cash flow. Wangi kikye tuyita okupapa okuzimba ku myaka emeka? Kubanga ffe tumanyi ababadde ne bizinesi ku myaka 2 ne bazimba ku myaka 22. Ya papa yayanguwa bwanguyi. Waliwo enjawulo wakati w'okwanguwa n'okupapa. Gwe omulaba ng'eya papa kubanga bye yafuna ku myaka egyo wali tonnabikola ki? Tonnabifuna. Banaabitegeera. Tuwaŋŋane ekitiibwa mu ndowooza yaffe. Ku mwenna abakaayana tekuli mutuufu, era ku mwenna abakaayana tekuli mukyamu. Ekintu kye muli mu kukola, buli omu ali mu kkaka munne endowooza ye, ng'amulaga nti atalowooza bw'atyo oyo mukyamu. Buli muntu endowooza yo ngagga, era bw'ogoberera endowooza yo egenda kutuusa ku buli ky'oyagala. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo kwe kubanga okutte ekkubo lino
n'otandika okuwulira abagamba nti laba ye gy'ayise. Nkugamba nti mwoyo w'amagezi wo bw'aba gy'agambye okuyita, ojja kuyita y'otuuke. Nga bwe naggambye nti ffenna kye tuyaayaanira kwe kutuuka kaalo buwanguzi, naye akaalo buwanguzi tetugenda kutuukirayo ku lunaku lwe luki. Kyentegeeza nti emyaka gy'obuwanguzi tegijja kufaanagana. Waliwo ajja okuzimbira ku myaka 2 togamba nti apapya olw'okuba gwe olina 3 tonnakola ki? Ye akaalo obuwanguzi ayanguye okatuukako. Waliwo ajja okukola bizinesi ku myaka 25 togamba nti oyo apapye oba akereye. Nedda. Amakubo ge tuyitamu gagenda kuba ga njawulo, era gye twagala okutuuka tugenda kutuukirayo mu biseera bya njawulo. Maliriza mbagamba, buli omu kola ky'owulira ky'oyagala. Omutima gwo kye gukola ki? Kye gugamba ky'oba okola. Omuntu asooke kuzimba, bw'ozimba ssente ozituuza, otuuza ssente mu kuzimba, kati ate abaazimbanga ne bizinensi bazirina bo boogere ki? Gw'otumatiza ng'omuntu bw'azimba ku myaka 35 akedde. Egyo emyaka gya ku investinga. Gw'oyinaana investment zo ziri worth bukadde 5. Owa 32 yazimba investment zo ziri worth 2,000. Ng'ennyumba ne bw'agejjako tomwenkana mu investment. Kitegeeza nti okuzimba ennyumba tekyamukotoggera. Olutalo terujja kuggwa. Lutalo lw'ejjena nkoko ki ekyasooka? Byebintu kati bye tulimu. Buli omu ayagala kuguza munne endowooza ye. Osobola ogimuguza naye temwevuma, kubanga mwenna muli batuufu. Ki ekigenda okukufuula omutuufu? Y'entunda gy'otunda endowooza yo eri abalala kasita otagibakaka ng'obalaga nti eyaabwe mbi ennedda. Nziramu okubuuza, owange gwe omuntu yandisoose kuzimba oba kukola bizinesi? Mbuuza gwali ku kamera. Okirabye? Kati gw'ogamba kuzimba. Naye nziramu okabajjukiza, njagala oyo agamba nti omuntu asooke kukola bizinesi akitugambe nga bizinesi ye eri bulungi nga n'okuzimba yakola ki? Yazimba. Saagala muntu agamba nti togenda mu Amerika, visa ya Amerika nzibu nga ye yamala mubula. Waliwo abatumatiza mbu okusooka okuzimba kizibu kubanga tebannazimba, batuguza bunafu bwabwe. Olw'okuba 45 bakyali emizigo ne famire zaabwe, bali mu kutulaga nti itizooke kye bali mu kutunda. Oyo agamba nti tosooka kuzimba, sooka kukola bizinesi, asooka akulaga ennyumba ye. Bw'aba tagirina ayinza okuba ali mu kwewolereza. Mukama abakuume.